Mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogereranga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mutaka mu ggwanga erya United Kingdom era nga yatuuse dda ku mirimu emitongole gyagenda okubeera nga akwasaganya naddala emirimu egy'enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Ntegeddeko nti aliko abanene mu gavumenti ya UK bagenda okubeera nga asisinkanamuko nga bwogenda okulaba mu bifaananyi ate nga tannaba kuba nga agenda okusanyusa mu bannayuganda ennaku z'omwezi nga mukaaga olunaku olwaleero n'ennaku z'omwezi nga musanvu olunaku olw'enkya kikakasiddwa nti agenda kuba nga asanyusaamuko ku bannayuganda nga bwengendo bikutegeeza wabula waliwo abamu ku banene mu gavumenti ya United Kingdom baasisinkanye era bakyagenda mu maaso n'okusisinkana mu kadde kano wenkoledde akatambi mu mbeera gye yatuukiddemu nga bwe yabadde yategeezezza nti agenda kubeerako mu ggwanga erya United Kingdom mu kibuga London ku nsonga ez'enjawulo yayaniriziddwa nga muzira ng'era bw'ozze ng'okiwulira nga bw'ozze ng'okiraba ekintu ekimu ku biteeka abamu ku bakulu mu gavumenti ku bunkenke. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga gye yamala emyaka egisukka mu 10 nga talinnyayo kigere kye oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga lino lyali lyamubaaninga ku nsonga ez'okubeera nti yavaayo n'avumirira obuli bw'ebisiyaga oba okuwagira ebisiyaga bw'atyo embeera eno yagimalawo oluvannyuma lw'abasajja bano okukkiriza ne bagamba nti kale newankubadde twamusibira ekikookolo naye ate bannayuganda gy'ava bamwagala ng'omukulembeze waabwe so n'olwekyo kakati agenze mu ggwanga erya United Kingdom mu kibuga ekya London era waagenda okuba nga asinzira performing ntegeddeko nti ayina abakungu mu gavumenti ya UK basisinkanya ate jjukira eggwanga lino erya United Kingdom lyerimu ku mawanga agazziga kuba sanctions abamu ku officials mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati abamu ku bakungu ababadde emabega wa bino njagala okutegeeza ate be bamu ku basisinkanye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula nga n'engeri gy'ayaniriziddwamu ku airport ng'atuuse ebadde ya buzira nnyo era nga nakino nakyo kiteeka abamu ku bunkenke nga bwe njagala olabe ate nze gye mbeere nga nkutuusaako ebirala. Wemale kutulinda President Our power, people power, everywhere, NUP, Bunga, 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 our power, people power, everywhere, NUP. Yes, embeera bwetyo bwebadde nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayanirizibwa ng'omuzira mu ggwanga erya United Kingdom gy'abadde agenze okubeera nga ate akwasaganya emirimu emitongole egy'enjawulo. Kakati nga bwe nkugambye nti aliko emirimu egy'enjawulo gy'agenda okuba nga akwasaganya era nkugambye aliko n'abakungu mu gavumenti eya UK ekikakasiddwa nti amaze okubeera nga abasisinkana akyagenda maaso n'okuba akabalala basisinkana naye tokeerabira kali ke nkugambye nti eggwanga lino lyalimu
lyerimu ku mawanga ag'amaanyi okwetola ensi yonna, ate era lyerimu ku mawanga agazzenga gakuba sanctions oba envumbo ku bakungu aba General Yoweri Kaguta Museveni mu gavumenti ye, nga kwe kuli Anita Amongo wetwogerera takyasobola kulinnya kigere kye mu ggwanga lino. Peter Erweru omu ku bannamagye ababadde bateekeddwako sanctions era nga ye yaduumira ekikwekweto ekyali e Kasese mu okulumba olubiri lw'omusinga wa Lwenzululu, eggwanga lya UK lyamuteekako sanctions. Olwaleero President gyali omukulu amanyiddwa nga Abel Kandiho, ono naye takyasobola kulinnya kigere kye UK. Olwaleero President gyali n'abamu ku bakungu abalala nga bwenja okujja ogenda maaso n'okuba nga mbikutegeeza. Kakati abamu ku bakungu basisinkanye, olowooza boogedde ki? Genda mu comment section eyo ensonga tugenda kuba tugyogerako. Ntegeddeko nti era mu bimu ku byagenda okukola kugenda kubaako okusanyusa bannayuganda ab'enjawulo ng'amaliriza emirimu emitongole nga President agenda kujja ate mu kategori endala ng'omuyimbi asanyuse bannayuganda bawangalira sayidi eyo. Era ndowooza mami wange Mama Kevin ayinza okuba nga ajja kulinnya atuukeyoko abeere ng'ate alabula anyumirwa ku music owa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Agenda kubeera ne Nubian Lee ennaku z'omwezi nga 6 olunaku olwaleero n'ennaku z'omwezi nga 7 olunaku olw'enkya agenda kuba nga asanyusaamu ku bannayuganda abawangalira sayidi eyo. Bino byonna tujja bikutuusaako gwagoberera era obanga tuyagala kubisubwa sigala ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Ensonga ezo zonna obeere nga ate ogenda maaso n'okubeera nga ozimanya ezinabaziveeyo. Kakati President abadde eyo era gy'asinzidde n'afuna amawulire agatali malungi nnyo era n'aweereza obubaka obw'okusaasira eri Honorable Betty Nambooze. Honorable Betty Nambooze ono bambi afiiriddwa taata we era enkya y'olunaku olwaleero amawulire gatuuse ku mmeeza yaffe wano. Taata wa Betty Nambooze abadde bamwadimitinga mu ddwaliro ery'e Rubaga era nga gy'abadde amaze ebbanga ng'agenda maaso n'okuba ng'afuna obujjanjabi. Kakati enkya y'olunaku olwaleero kikakasiddwa nti omwami ono bambi kati mugenzi oluvannyuma lw'okuba nti Betty Nambooze avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti taata we afudde. Kakati no President asinzidde eyo, amawulire gamusanze eyo n'amuweereza bambi obubaka obw'okumusaasira. Tugenda kuba nga tufuna engeri y'okuteekateekamu ebyokuziika tujje tubeere nga tubikutegeeza kubanga Betty Nambooze y'omu ku bakulembeze abagundiivu mu kibiina ekya National Unity Platform nga ne Honorable Shamim Malende ali omu ku babaka era ababadde balambula taata wa Betty Nambooze mu ddwaliro gy'abadde era nga Shamim Malende yagendayokko n'amulabako bambi. Oluvannyuma lw'okumulabako ng'embeera si nnungi nnyo n'ajja n'atwapudetinga n'ategeeza bannayuganda nti taata wa Betty Nambooze mumusabireko kubanga embeera gy'alimu si nnungi nnyo era finally bw'ati amaliriza nga assizze omukka gwe ogw'enkomerero. Ansa Shamim Malende omubaka omukyalo wa Kampala era ng'olunaku olwaleero tuli wano e Rubaga mu ddwaliro nga tusse okulaba ku balwadde baffe era nga okusookera ddala tulambudde ku taata wa Honorable Betty Nambooze Bakireke ali wano mu ddwaliro era nga tusaba buli muntu abeere ng'amuteeka mu ssaala kubanga bambi tali mu mbeera nnungi. Ate era tukozeseza omukisa gwe gumu ne tulambula kwa comrades baffe abafunye accident okuli taata Bobby kuli Sama Uganda era ne tulambula ne Nabingo Bashir wamu ne ba comrades baffe abalala. Tuba encouraging mwenna buli afunawo akadde akafisse ajje alambule ku balwadde bano wano e Rubaga mu ddwaliro ate mwongere okubateeka mu ssaala. Abo benjogedde ne besiyogedde bonna tubasabire twongere okusabira abali mu makomera na buli muntu ali mu mbeera enyigiriza. Yes, kakati wetwogerera nga taata wa Honorable Betty Nambooze kakati mugenzi oluvannyuma lw'okuba nti kimaze okuba nga kikakasibwa era nange wano mbadde nina okujja mbeere nga ngenda maaso n'okuba nga mbikutuusaako. Shamim Malende nga bwe nkugambye nti yagendayo n'amukyalirako era naye bw'atyo amaze okuba nga aweereza Betty Nambooze obubaka obw'okumusaasira oluvannyuma lw'okuviibwako taata we kakati omugenzi. Ate nga Shamim Malende ono nga bw'omanyi nti munnamateeka ow'ekibiina kya NUP aliko obuvunaanyizibwa bw'enjawulo bw'alina ogenda maaso n'okuba nga akwasaganya. Wuliriza nno wano kati wetulaga ensonga enkulu weeri. Abamu ku basibe ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga bano baateekebwa mu kkooti ey'amagye kye tuyita kkooti maasho kyokka nga gye buvuddeko waliwo ekiragiro ekyafuluma okuva mu kkooti enkulu kye tuyita Supreme Court ng'eragira abamu ku basibe abavunaanyizibwa mu kkooti eyo fayiro zaabwe ziggyibweyo zitwalibwe mu civilian court, kkooti ewozesa abantu ba bulijjo. Oluvannyuma lw'okubeera nti bano baali bamaze okufuna ekiragiro ekyali kiyise nti kkooti y'amagye tekkirizibwa kubanga ebeerawo. Era njagala okutegeeza abasibe abakunukkiriza 423 we twogera nga bakyali trapped mu makomera ag'enjawulo oluvannyuma lw'okubeera nti emisango gye baabassaako gyabateekebwako kkooti y'amagye kyokka nga ate kkooti y'amagye
ekkooti enkulu yali yasalawo dda nti kano kaali kakiiko akaali kalina okubeera nga kawozesa bannamagye abaali basiiwusa empisa so si kkooti kubeera ng'ewozesa abantu ba bulijjo. Kati Honorable Shamim Malende alina omulimu omulala okubeera ng'agenda maaso n'okuba ng'akwasaganya ensonga eno. Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi yabadde omu ku abo abayimiriddewo era n'ategeeza olukiiko olukulu oba Parliament ku nsonga eno n'abategeeza twagala gavumenti etunnyonnyole lwaki baganye okuwuliriza n'okuteeka mu nkola ekiragiro kya Supreme Court ekyaluulinga eba ekyawa order nti fayiro zonna n'emisango gyonna gitransferingibwe naddala emisango egivunaanyizibwa ku nsonga ezeekuusa ku byobufuzi gigibwe mu kooti y'amagye bitwalibwe mu civilian courts babeere ng'emisango bagiddukanyiza eyo directive eno ebeere ng'ebeera implemented oba eteekebwe mu nkola. Leader of Opposition yakubye emmeeza ng'ali mu Parliament ng'atabukidde abakungu aba gavumenti nga bw'ogenda okulaba mu katambi nga sinaba kuba nga nkutwala mu katambi njagala kubako wano ekiwandiiko kye nkusomera ng'ekiwandiiko kino kigenda mu maaso n'okukakasa bino bye ngenda maaso n'okuba nga nkugamba nti Joel Ssennyonyi ng'ali wamu ne bannayuganda abanyigirizibwa yatadde ku nninga Parliament yonna ng'abategeeza nti bassebo twasoma amateeka bino tubimanyi ngenda kulaga katambi ogenda kalaba kakati wulira wano mu kiwandiiko wano nga bagamba era okusinga ekifaananyi ekisinza okutambulira ku nsonga eno ye keesi ya Bobby Yanga n'abamu ku basibe abalala nga bagamba nti a standoff over delayed justice has left 423 Ugandans trapped in illegal limbo as the government admits it needs more time to transfer their court martial files to the Directorate of Public Prosecutions in bracket DPP. Nti wetwogerera akaseera akakazigizigi kajjidde abasibe naddala betuyita ba political prisoners oluvannyuma lw'okubeera nti ekiragiro kya kkooti enkulu kisemberedde okubeera nga tekigenda kuteekebwa mu nkola mangu. Lwaki? Mu kiwandiiko kino kye nkusomera bagambye nti abasibe abali mu 423 bibasobedde mu makomera ag'enjawulo oluvannyuma lw'okubeera nti keesi zaabwe zaavunaanibwa kkooti y'amagye kye tuyita kooti maasho. Kakati ate nga kkooti ensukkulumu yalagira nti fayiro zaabwe ziggibweyo oluvannyuma lwa kkooti eno okugigaana okugenda maaso n'okuba ng'ewolereza. Kakati bagamba gavumenti egamba nti fayiro zino zirina okutwalibwa ewa DPP kye tuyita Director of Public Prosecution. Kati nga kigambibwa nti gavumenti egamba teyina busobozi bumala kukola kintu kino mu budde ffe bwe tuwagala bannayuganda bwe baagala oba abasibe abali mabega w'emitayimbwa obudde bwe baagala. Kakati nga kigambibwa nti gavumenti yasabye nti mutuwe obudde tujja genda maaso n'okuba nga tukola kino abasibe tubajje mu kkooti y'amagye tubeere nga tubatwala fayiro zaabwe tuzitwale mu civilian courts. Embeera eno yataddewo obunkenke mu Parliament oluvannyuma nga Ssennyonyi atadde akazito ku bakungu aba gavumenti nga bw'ogenda okulaba mu katambi. Many of the detainees have already spent more than 7 months in prison without trial, fueling public anger and parliamentary pressure. Nti abasibe abawererako ddala bamalidde ddala emyezi egisukka ne 7 nga tebafuna kuwozesebwa mu makomera nga Luzira, makomera nga Kitalya gye bali wabula nga tebabawozesa kyokka nga kkooti y'amagye eyatandika ng'ewolereza abantu bano nga kyategerekeka bulungi nnyo nti kkooti eno yasazibwamu era kkooti ensukkulumu kye tuyita Supreme Court yafulumya ekiragiro order nga bategeeza nti kkooti eno tekkirizibwa kugenda maaso okubeera ng'ewozesa abantu newankubadde nga bba abakulu bakyagenda maaso n'okuba nga tebagikozesa. Kakati Joel Ssennyonyi yatabukidde abakulu mu Parliament nga ne Speaker wa Parliament kw'omutadde n'amutegeeza nti nnyabo twagala obwenkanya ensonga eno twagala ekwatibwe mu ngeri ey'ekisajja kikulu kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ensonga eno yayisibwa dda kkooti ensukkulumu wabula ng'ate gavumenti yeesaba obudde obulala. The matter fluttered during a heated plenary session where the Leader of Opposition Joel Ssennyonyi demanded accountability from government over the prolonged detention. Nti embeera eno yatadde obunkenke mu Parliament oluvannyuma lwa Joel Ssennyonyi okutabuka okufyuminga n'atabukira abakungu nga ne Speaker mw'omutadde. Lwaki tudireyinga? Lwaki tulinda okuddira abaana baffe nga bavundira mu makomera olwa kkooti y'amagye ng'ate tulina okubakwata tubazze mu kkooti eza bulijjo kubanga nabo bantu ba bulijjo. Kakati wano ng'ali mu kwebuuza kigendererwa ki ekiri emabega w'okubeera nga mulindiriza. He accused the state of violating the Supreme Court's ruling that declared the trial of civilians in military courts unconstitutional. Joel Ssennyonyi jjukira musajja munnamateeka ate nga kati okusinziira ku diguli gye yakasembayo okufuna ali ku ddaala eri mukkiriza okutuula ku kkooti ensukkulumu kye tuyita Supreme Court
oyo Joel Ssenyonyi gwolaba kati ali mu kubabuuza nti lwaki muziimuula okuzala wano okukakkanya ekiragiro kya kkooti ensukkulumu ekyokubeera nga mujja abasibe baffe mu makomera mubajja mu kkooti ey'amagye mubateeke mu kkooti ez'abantu ba bulijjo kubanga bano bakimanyi okusinziira ku byogerebwa nti singa abantu bano tubajja mu kkooti y'amagye ne tubazza mu kkooti eza bulijjo kkooti zino zirimu abalamuzi abamanyi amateeka era kijja kubeera kizibu abantu bano okusigala nga bakyali mu makomera kubanga kimanyiddwa bulungi tebalina misango kati bano bagamba nti singa bazannya delaying game bajja kulwisaawo obaolyawo nga nabano bwe bakyagenda maaso n'okuvundira emabega w'emitayimbwa wabula bakimanyi bulungi nnyo nti singa bakwata fayiro zaabwe ne baziteeka mu kkooti za bulijjo zino kkooti zirina okugoberera amateeka era obaolyawo bayinza okusanga ng'abamu bamaze okubeera nga bateebwa kakati wulira eyo yemu ku mbeera ezaaviiriddeko palamenti okutabuka nga Joel Ssenyonyi agenda maaso n'okuba nga atabukira abakungu nga bwe njagala olabe nkyagenda maaso n'ekiwandiiko nga nkikutuusaako. For the umpteenth time, Honorable Speaker, I've raised issues to do with prisoners who, as a result of the Supreme Court ruling on the 31st of January this year, which was to the effect that civilians have no place before military courts, and all those files should be transferred to civilian courts. That was an order of the Supreme Court. Up until now, Honorable Speaker, that has not happened. Each time we raise the issue here, the Attorney General has said, well, Article 120, the DPP cannot be ordered around. The DPP, who is now exiting that office to become principal judge, has not moved. We get back to you, government. What is happening? Honorable Speaker, there has been two recent rulings. One, Sechitole Koyasin, also known as Machete versus Uganda, and another, Agaba Anthony, also known as Bob Young versus Uganda. These two were sent to jail by the court-martial. Now, the court-martial is functus official, no longer has any jurisdiction over them. They went to the High Court to seek bail as their cases get to be processed whichever way. There is two rulings here, one by the Honorable Justice Professor Andrew Hauha and the Honorable Justice Emmanuel Baguma that I want to lay here. These rulings are to the effect, court was saying, we cannot entertain a matter which has not been properly brought before us as the High Court. So the High Court was saying, the Supreme Court said those files should be transferred to the civilian courts, the High Court. That has not happened yet. And so court is saying, you go back to jail because for us we don't have any authority over you. There is ping pong, right, Honorable Speaker. Rights are being trampled upon. Justice is not being served. Where should these people go? Because that would also mean they are illegally in jail. Because the court-martial that sent them to jail is functus official, has no authority over them anymore. The High Court, which should be entertaining their matters, is saying, you're not before us, we don't know you. Where should they run to? Honorable Speaker, government needs to clarify this matter. Are they in perpetual violation of a Supreme Court ruling? What's happening exactly? We need to know. And I've tabled the rulings, right, Honorable Speaker. Kakati yemu ku mbeera nga bwe yabadde etambula mu Parliament y'eggwanga erya Uganda nga Joel Ssenyonyi atadde ku nninga abakungu ogenda maaso n'okunnyonnyola lwaki badireyinga ate nga tulaba egimu ku misango gyedduka sipiidi singa waba waliwo ebigendererwa gavumenti by'ebeerina ngenda kutwala waawo waliwo abakungu abaakwatiddwa bazze bakwatibwa wabula bonga emisango gyabwe gidduka ku sipiidi kakati emisango gy'abano ba political prisoners lwaki ebyabwe byo birindibwa ogenda kutya waliwo ddiiro eziyinza okuba nga ziri emabega wa bino wuliriza wano nga bagamba ku nsonga y'emu nga bwe nkugambye tuli ku nsonga z'abasibe Joel Ssenyonyi ng'akubye emmeeza. The debate was further sharpened by the case of Anthony Agaba alias Bobby Yanga, who remains incarcerated despite a High Court ruling on his bail application. Nti debate yeno yasinze kwetololera nnyo kwa Agaba Anthony abangi gwe mumanyi nga Bobby Yanga kubanga yeje buvuddeko kooti enkulu yali yayingira ne mu nsonga ze nga Bobby Yanga alina okuweebwa bail bwekuba kuwoza abeere ng'awoza ava bweru wa kooti wabula kigambibwa nti kooti zino aba government yaganye okubanga eteeka ekitiibwa mu kiragiro ekya kooti enkulu ogenda maaso n'okubanga eta abantu bano ejjeyo fayiro zaabwe mu kooti y'amagye babeere nga bazitwala mu kooti eziri civilian. Kakati ensonga za Bobby Yanga zaatuuse dda ku ttebo ya Parliament era bwe twogera nga Joel Ssenyonyi ataddewo embeera n'obunkenke okulaba nga kino kisolovingibwa ate mu bwangu obw'ekika ekya waggulu nga bagamba nti Justice Baguma ruled that his application could not be heard because of the DPP had not formally taken over his case
leaving him stranded in custody months after the General Court Martial was scrapped. Jabuvuddeko twabadde tukuwadde amawulire nti Bobby Wine ono yabadde wa kuteebwa, wabula kooti yaganye okumuwa bail mu musango mu nsalawo yaayo gye baaweereza ku email ng'era bwe baategeeza nti ensalawo ya Bobby Wine, ensalawo ya kooti bajja giweereza mu email, wabula bajja kugiweereza nga wayisa akabanga nga bamaze okwebuuza. Kati oluvannyuma lw'ebyo byonna baafulumya ensalawo yaabwe nga bagamba nti tulindeko okumuwa okweyimirirwa olw'ensonga ezitali zimu. Kati kooti ng'egamba nti DPP tannaba kubanga officially ayingira mu nsonga eno era tannaba kubanga afuna keesi yonna ku nsonga za Bobby Wine. Kakati nno nga kireetedde Bobby Wine okubeera bambi nga ali stranded mu kkomera olw'ensonga za kooti y'amagye. John Ssenyonyi yagambye bw'ati, the courts of law are also pushing them away. Nti ne kooti ezimu bagendayo okuripotinga naye zibagoba nga babagamba nti tetulina naffe engeri gye tuyinza yingira mu bintu ebyo, biriko order from above. Ke kali ke nkugambye nti waliwo emisango egimu nga girimu abanene mu gavumenti nga interest ezimu z'abamu ku banene abagambibwa okuba nti be babeera emabega wa bino, ng'era omuntu waba wakuteebwa oba waba wakuvaayo kino kirina okutambula nga bwe baba basazeewo. Kakati Joel Ssenyonyi bw'atyo bwe yavudde mu mbeera ng'atabukidde abamu ku bakungu mu gavumenti era n'ababuuza egimu ku misango nga jjo mujanguya ate naddala nga mugirinamu interest. Kakati wulira, abakungu bangi bazze bakwatibwa oba bazze bavunaanibwa emisango egy'enjawulo mu mbeera ez'enjawulo, era abakungu bangi balabiddwako nga bagenda mu maaso n'okuba nga banyigibwa. Waliwo abamu ku bakungu ba gavumenti ababadde nga abakungu b'NRM ababadde nga bagaba emirimu oba ababadde nga basuubiza abantu okubawa emirimu, wabula nga babadde bakikola nga babakuŋŋaanyaako ssente, babajjako akasente nga babasuubiza okubawa emirimu, era abawerera ddala bakwatiddwa. Wabula sipiidi emisango gy'abano kwe giddukira ereetedde bangi okwewuunya lwaki ate sipiidi eno tekozesebwa. Sipiidi yemu lwaki tekozesebwa ku misango gy'aba political prisoners, ate bo ne babeera mu kkomera okumalira ddala ebbanga ate nga balinga bali ku kalabba. Kakati ngenda kukusomera ekiwandiiko ogenda kutya. Waliwo wano abaakwatiddwa naye nga n'enkwatibwa yaabwe tennaba kubeera ng'etegeerekeka. Obadde ng'owulira abamu ku bakungu ba NRM naddala ku zi district omuli bakaawo n'abalala nga basasuza abantu ssente, babajjako ssente nga basuubiza emirimu ate abamu ne batagibawa. Kakati nno emaali yazizza omuzigo. Wuliriza okusinziira ku kiwandiiko kye nnina wano nti waliwo abantu abawerera ddala omuwendo gwe ngenda okugamba nga babadde basasula ssente mu ngeri ey'enguzi mu districts ez'enjawulo, obala nga reference gye tugenda okukozesa yeye Masindi. Wuliriza, we paid for jobs but we are not recruited. Ba victims abawererako ddala nga bawa obujulizi gano gabadde ga lunaku lwajjo enaku z'omwezi nga 5 nti basasula akasente akawerera ddala nga babasuubiza abakungu naddala abava mu gavumenti y'NRM kubanga be balina obuyinza ku zi district nga babasuubiza okubawa emirimu ne bawunzika nga emirimu tebagibawadde. Kino kireetedde abaana bangi nnyo okufiirwa ssente zaabwe, kireetedde abantu bangi nnyo okubeera nga tebamanyi kiddako oluvannyuma lw'abakungu bano okubeera nga babadde babajjako akasente. Wabula kigambibwa nti ate waliwo abamu abeekweka mu nsonga zino nga kuliko bannabwe be baagala okulwana politikale, era kyekiri kyenkugambye nti lwaki emisango egimu gavumenti egiddusa sipiidi emirala ate ne giba nga tegitambula oba nga gitambula kasoobo. Wuliriza mu kiwandiiko. With growing allegations of corruption, bribery and exploitation in the recruitment process of the District Service Commissions, DSCs, some victims have bravely come out to explain how they lost both money and property while chasing government jobs. Mr. Moses Ajuna, a resident of Karujubu division in Masindi municipality, said his wife applied for a position as an enrolled nurse but was never considered despite paying a bribe. Uliriza, waliwo abakungu ku bitebe bya zi district ebyenjawulo era ebisinga nga abalina obuyinza be bakungu abava mu kibiina kya NRM babadde basolooza ssente ku bantu nga babasuubiza emirimu, era ng'abantu bano batunda ebintu byabwe ne bakwata obusente bwabwe ne babuwayo bafune emirimu nga bagamba nti obuli bw'enguzi, okukumpanya n'okukozesa obubi ofiisi z'abano kibaviiriddeko okubeera nga abamu bakwatiddwa. Gavumenti badde tesobola kukyewala kubanga abamu ku ba victims bavuddeyo ne baba nga batandise okwogera okulabisa abamu ku bakungu mu gavumenti, era nga bwe twogerera abamu ku bo batandise dde okuba nga banyeenya mu ttanka banoonya we bagenda kuyita kubanga abamu batandise okuyoolebwa nga naye tebabayoola nti oba
government ntolo tugambe nti ekola nnyo batandise okubakwata babakwata oluvannyuma lwa pressure ebateekeddwako naddala abantu ba bulijjo gwe nanga mpuliriza pressure gye muteekawo ensonga ne ziba nga zitambulira ddala eviiriddeko abasajja bano n'abakazi okubeera nga batandise okuba nga bayoolebwa ekintu ekitadde obunkenke mu bamu ku bakungu ababadde bali emabega wa bino kyova olaba nkugambye wali nti emisango egimu gidduka sipiidi kyokka ate emisango emirala gikwatibwa kasoobo olw'ebigendererwa ebitono ennyo obaoliawo gavumenti oba abakungu gye baba bayina mu misango egyo oba mu bakungu abo nga bwe nti abamu baba baliko abakungu be balwana kyova olaba nga emisango egimu gidduka emisango egimu ne giyimirira nkugambye waliwo abatandise okugenda maaso n'okuba nga bayoolebwa wuliriza bw'oba olinayo omuntu wo nga yabaako akasente ke yasasula afune omulimu bino njagala obiwulirize ennyo omu ku ba victim amanyiddwa nga Mr. Moses Ajuna ono nga mutuuze owa division emanyiddwa nga Karujubu division mu municipality y'e Masindi municipality yavuddeyo n'ategeeza amawulire nti mukyala we yaappulayinga wulira akakodi akabeera wano mukyala we yagenda n'aappulayinga mukyala yasoma obusawo n'agenda appulayinga ayagala mulimu gwa gavumenti nga applied nurse abakungu ku district ne bamugamba nti leetayo akasente bw'oba oyagala okuyitamu n'akwata ebimu ku bintu bye n'abitunda n'afuna akasente n'akawaayo kyokka bagenda okushortlistinga ng'omukyalo ono taliiko ng'ate amaze okuwaayo ssente ngenda zikugamba ogenda kutya omukulu amanyiddwa nga Ajuna ono nga ye mwami w'omukyalo ono gwe babbyeko ssente abakungu ba gavumenti yennyini wulira bwe yagambye after my wife had been shortlisted one of the members of Masindi District Local Government Service Commission called to inform her of her shortlisting, but said it required her to pay 2 million Ugandan shillings if she wanted the job. Inti bamu shortlistinga jikira ku shortlistinga babanga ababalonzemu nti abalese empapula bali 200 twagala abakozi 10 naye abalese empapula bali 200 leka tusooke tu shortlistinga kabakozi 115 betujja okukola kozesa interview then oluvannyuma lwa interview tufunemu abakozi 10 betwagala abana babasinze kakati nti ono bamala omu shortlistinga abamu ku bakungu ba NRM ku district y'e Masindi ne bamutegeeza nti sebo amini nyabo kwata obukadde 2 mu cash obuleete bw'oba oyagala omulimu bw'oba oyagala ku just kubeera shortlisted okomaawo it is okay naye bw'oba oyagala omulimu kwata obukadde bwa siringisi 2 2 million Ugandan shillings obuleete ffe tujja kuyisaawo as the head of the family we mobilized 2 million Ugandan shillings and my wife borrowed from friends to secure what we thought would be a pensionable government job. Nti kakati ono kye yakoze nga bwe yali nti ye mukulu mu family ye head of the family nga omanyi nti ye musajja n'agenda mu maaso n'okubanga akuŋŋaanya akasente ng'ayita mu kubaako byatunda ne mukyala we n'agenda ne yeewula ku mikwano gye obuliawo ne batunda ne bimu ku ba properties zaabwe ne baraisinga obukadde 2 obwo ne babutwala ku district kyokka ekyewunyisizza bagenza okukizuula nti omulimu gwe baali beewoleddeko ssente n'okutunda ebyabwe nga bakimanyi nti omulimu guno gugenda kubawa akasente bazzeewo omulimu teyagufunye. He said to their dismay his wife's name never appeared on the list of successful candidates despite paying the money. Yensonga lwaki abamu ku bakozi mu gavumenti baba tebalina kye tuyita professional ethics kubanga wulira ono babadde bakuŋŋanyiza milioni 2 baziweeyo mukyala we afune omulimu milioni 2 baziwaddeyo naye teyafunye mulimu kitegeeza waliwo possibilities 2 either ng'abaalondeddwa bawaddeyo sente zisinga ku ezo oba nga bakyamwagalamu sente endala basooke bamulikulutinge ebyo byonna tujja kubikuwa naye ono yalaze nti sente bazikuŋŋanya ne baziwaayo omulimu teyagufunye newankubadde nga sente baziwaddeyo yagambye bw'ati when my wife called the officials who pocketed the money yabakubidde ne kasimu mukyala we yakubidde ku kasimu ku bantu be yawa sente he told her that many people had paid more than kekali kenkugambye nti baamutegeeza nti munnange gwe watuwa obukadde 2 naye ate waliwo abasasula sente ezitamanyizizo watuwa obukadde 2 waliwo abasasula obukadde 4 waliwo abasasula obukadde 10 nga tusobola kubasuula ate tuwaggwa asasudde obukadde 2 nga tebatunuulidde empapula nga tebatunuulidde qualifications nti ate bali oluvannyuma lw'okusasula sente nnyingi baali bamaze okuba nga bafuna kye bayita upper hand oba upper higher chances okubeera nga bo bagenda kubeera recruited kakati nga either alina okukkiriza milioni 2 zife oba ng'alina okukkiriza ayongere kasente tayongera ku mpapula wabula ayongere kasente basobole okumukkiriza
nti kati naye amaze okuba ng'ayitamu era omulimu gumuweebwe omulimu ogwa gavumenti kakati gwakugulirira era bw'oba tolina ssente zisukka mu bukadde 2 tosobola kugufuna kubanga n'ono agamba yawaddeyo obukadde 2 kyokka ne batamulonda nga bagamba ne batamuwa mulimu gwa gavumenti nga bagamba nti oba oliawo waliwo abaasasula ssente zisukka mu bukadde 2 ye bwagamba nti yabusasula nti olwo bungi nnyo bagamba ye alina okwongera either kasente obakkirize abeere ng'akomaawo. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera katuliziganye mu updates eziddako. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.